President Yoweri Museveni Buhabulwa yeeweza okufaafagana n'abamenyi b'amateeka bagambye bano beeyambisizza enkola y'okutiisatiisa abantu okussa eggwanga lyonna ku bunkenke bwe kwebeera nti tewali wayinza kuggyako gavumenti ya NRM ng'akozesa eryanyi ly'emmundu. Museveni abadde ku mikolo egy'okuzza olunaku lw'abaziro olw'omulundi ogwa 32 mu kibangirizi kya Meefuga Kololo n'alabula abatulugunya abantu nti bakikomye. One of the things we are fighting for is to stop extrajudicial killings. Killing people outside the law. And the NRM is very strict on that. Even when mistakes occur, we follow them up. Like, for instance, during these elections which Bishop Sempila was talking about, there were mistakes. The opposition made mistakes by being violent, by intimidation, attacks, attacking people. They are putting in yellow. Some people didn't even vote because of the intimidation. If you have got ears to hear, but nobody can defeat the NRM by force. If you bring force, then you are in the wrong arena, because we have a lot of capacity to deal with force. Museveni alumiriza aboludde oluvuganya gavumenti ye nti ekiseera ky'akalulu kyaliwo be baleeta effujjo okwali okutuusa obulabe ku banna NRM okubatiisatiisa n'ebirala ng'effujjo eryo tiriryaleetera n'abantu abasoba 54 okuttibwa. Museveni agambye nti ezimu ku nsonga ye ne banne ez'abatwaza mu nsiko kwe kulwanyisa ebikolwa eby'okutta abantu mu ngeri ey'ekyonoonero, bw'atyo n'alabula nti tewaliwo asobola kuwangula NRM ng'akozesa eryanyi ly'emmundu, n'akikaatiza nti NRM erina buli kyetaagisa okubatuula ku nfeete. Ku nsonga y'abajambula abalumbye General Edward Katumba Amala ne batta ddereeva we ne muwala we, agambye nti waakwongera okulondoola ensonga eyo era tibaliko n'ebituli bye balabye mu ntambuza y'emirimu mu kisaawe eky'ebyokwerinda ebyetaaga okuziba. I want to use this occasion to assure Uganda that Uganda is secure. This killing of the two people who are with Katumba has two sides. One side is the bad schemes of the opposition, but also on our side there was laxity, because those killers stayed in that area for 55 minutes. It seemed they didn't even know the area where they were running up, going here, going there. So they would not have gone away, they would not have escaped. But now the police have got their orders. I'm sure they will be more organized. That is the point on security. More importantly, I would like to emphasize the issue on the economy. I would appeal to Ugandans, many Ugandans, to get involved in wealth creation. Ahanjagidde bannayuganda bongera okukola ennyo okukyusa obulamu bwabwe n'okugobera ddala obwavu, n'agamba nti ekireetedde abantu abasinga obungi okutawanya bannaabwe ne beenyigira n'ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Ssenkulu w'ekibiina ky'amawanga amagatte atuula wano mu Uganda Rosa Malango asinzidde ku mikolo egyo n'asaba gavumenti eyongere okufaayo ku ddembe ly'abantu erityoboolwa na wakati mu kuzza n'okujjukira olunaku lw'abazira b'ensi eno abaawaayo eddembe lyabwe ku lw'ensi eno Uganda. The dignity and worth of the human person and the equal rights of men and women and of nations large and small. It is in this spirit that we recognize the sons and daughters of Uganda who sacrificed their lives and came together, not based on their ethnicity, religion, or gender, but based on their belief of oneness of being Ugandan. They sacrificed their lives for stability and prosperity of generations to come. We recognize the sacrifice of the citizens for the greater good as an important factor for social cohesion, inclusive development, and sustainable peace. As we honor those who lost their lives in the Bush Wars of 1981 to 86, we are called upon to also remember everyone who has lost their life in the struggle for democracy, peace, and justice. Regardless of where we stand in society, we have the potential to become heroes of the motherland. Haji Sedunga Edirisa ssente wabazwanako mu Kanyuka Erwero agambye nti bannayuganda balina okulwanyisa ababaleetawo embeera y'obunkenke mu ggwanga n'okukkiriza abakulembeze Katonda babawadde okubakulembera. Ono asabye gavumenti eyongere ensimbi mu kittavu ekiddukirira abalina obuzibu ku ttaka n'okulwanyisa ekibbattaka ekiyongedde mu ggwanga. Ntwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda abo bonna abanyumira obujagalalo nti omukulembeze Katonda yamulonda. Ate Bayibuli mu Baruumi 13 egamba bweti buli muntu awulirenga abakulu abafuga kubanga tewali bukulu butava eri Katonda. Owekitiibwa omukulembeze w'eggwanga tukusaba
ensawo eya Land Fund eyongerwemu ssente etutaase obwannannyini obw'emirundi ebiri bannannyini ttaka mu Uganda nabo basasulwe ab'ebibanja bakomye okubundabunda naye era nga tezinnaba era tusaba gavumenti eteekewo certificate of occupancy ekyo kyandireetawo emirembe okutuusa Land Fund ngeze kubanga awagenda wajja Land Fund yo excellence tugenda tuwulirayo emirembe. Ono era ayagala omukulembeze eggwanga afeeyo nnyo ku bijjukizo by'abamu ku bazira abaafiirira ensi yaabwe bikyali mu mbeera embi ennyo so nga baakola kinene nnyo okuleeta gavumenti eno mu buyinza. Ku mulundi guno tewabaddeyo okugaba midaali nga bwe gutera okuba naye bekyali omwaka oguwedde olw'okwerinda ekirwadde kya COVID-19. Minisitule y'ebyobulamu erabudde abazadde abakomezaawo abayizi eka okuva ku masomero nti basooke batwalibwe bawakebeza ekirwadde ki COVID-19 okwewala okukisaasaanya mu bantu abalala bali eka ne ku byalo. Omukulembeze eggwanga bwe yali ayogerako eri eggwanga sabbiiti eno amasomero yaddamu okugaggala era n'alabula nti singa abantu tebeerwaneko okukendeeza ekirwadde ekyo okusaasaana mu ggwanga eggwanga lyonna waakulizaayo ku muggalo. Wabula minisitule y'ebyobulamu egamba nti newankubadde ng'amasomero agamu gabadde gasirikira abayizi abalwadde ate nga bakomezeddeawo eka ne batwalibwa nti basaanye batwalibwe bonna bakeberebwe okuzuula embeera yaabwe. Kaakano Dr. Diana Atwine omuteesiteesi omukulu minisitule y'ebyobulamu awanjagidde abazadde bonna abalina abaana abaavudde ku masomero babazzeeyo babakebeza ekirwadde ekyo okwewala okukisaasaanya ennyo. Omuzadde bw'aba ng'atutte omwana we ng'atuuse eka ng'alina obubonero bwonna obulaga nti alina COVID amutwale abasawo baffe abali mu district bamuggyeko sample naye abeere nga ali isolated awaka ng'ennaku at least eziwera 10. Mu budde obwo bw'aba era ng'alina obulwadde busobola okufuluma then ne bamutwala ne bamujjanjaba. Oluusi waliwo abalala babeera n'obulwadde obwo nga tebalina bubonero naye nga basiiga. Wetuukidde leero ng'abantu emitwalo 4,469 be baakazuulwamu ekirwadde kino mu Uganda mu Kyakirumbe eggwanga mu mwezi ogwokusatu omwaka oguwedde 2020 nga ku bano 388 bafudde abalala emitwalo 4,776 bajjanjabiddwa ne basuuka so nga 754 be bali mu malwaliro. Kimenya mateeka avunaanyizibwa kulwanyisa obuli bw'enguzi okutuulira obujulizi ku bukenuzi nga munnamateeka Sylvia Nambiru Mukasa bw'annyonnyola. Wawereddwa obuyinza nti bw'ofuna information bw'ofuna omuntu aze n'akuwa obujulizi obukwatagana n'okulya enguzi obukwatagana n'okuvumaganya ofisi obukwatagana n'okuleetera gavumenti okufiirwa ssente obukwatagana n'ebyo byonna bye twogeddeko eby'enguzi nakyo kimenya mateeka bwe bakubuulira n'otabako kyokola bwe gukusinga era basobola okusiba wakati w'emyaka ogumu n'emyaka 5. Poliisi ekabala ekutte abantu 23 mu pikipiki eza boodabooda ezisukka 30 lwa kumenya biragiro ebyokwerinda ekirwadde ki COVID-19. Bakwatiddwa mulimu abasangiddwa mu bifo ebisanyukirwamu ng'abo nno babadde beekamirira omwenge ssaako abadde bavuga boodabooda mu biseera ebya kafyu. Abakulira ebyokwenda mu bitundu ebyo bagambye nti si baakuweera baakugenda mu maaso n'okukwata abantu bonna abamenya amateeka ag'okwekuuma ekirwadde. Omwogezi wa poliisi mu bitundu ebyo Eri Mate akubiriza abantu okuteeka amateeka agasibwawo okwekuuma ekirwadde kino mu nkola. Police in Kabale has a number of suspects in custody and motorcycles were impounded for allegedly flouting the Ministry of Health guidelines and the presidential directives. Most of the suspects that include the proprietors of Bombocha and T&J bars and lodges were arrested. Security joint operation, we are doing everything possible for them to appear before courts of law. Ssentebe w'ekibiina kya NRM mu ggombolola y'e Masulita mu disitulikiti wa Kiso Ssaalongo Namwanja Muwada asabye minisitule y'ebyobulamu esooka okukebera abantu b'ekirwadde ki COVID-19 nga tebannagemebwa kirwadde ekyo kijja kuyambira ddala okuzuula abalina ekirwadde nga tebannagemwa. Muwada agambye nti abantu bangi abagenda okugemebwa nga ate balina akawuka n'agamba nti ate kiyinza okuba eky'obulabe ennyo ne kibaleetera n'okuyisibwa obubi ennyo sinakindi okufa. The
gwendi mulunzi wa nkoko enkoko bwe nsanga ekyumba ekimu nga kifeesa nga kirimu kusenyiga n'ekirala nsooka kukwatamu zino ezifeesa then ezisigaddewo ne ndyoka nzigema kati ate bwe mmala okuzigema ne ndyoka nziwa eddagala naye ziri ze nzigemu nga zifeesa nteekamu siikibbe kati wano ekyewuunyisa wano nti bw'ogenda okukugema ate bano tebasooka kukukebera kakati ate bw'ogema omuntu ng'alina kiki ekivaawo then ekyo nakyo tusaba babeere nga bakitunyinyula. Ssalongo Muwada era asabye President Museveni ayogere ku bazadde abadde bamaze okusasula ebisale by'essomero ate amasomero ne gaggalwa. Njakusaba okiba President wanaaba azze mu kugoberera eggwanga atutaase ku masomero ge tubadde twakasasula school fees abeeko n'ekigambo kyatugamba ng'abazadde kubanga school fees abaana bamu baadde baakaddayo nga ne sente tusasudde ziweddeyo kugamba omuzadde mu mbeera eno yonna ali mu kunyigirizibwa naye tusaba President wanaabanga ozzeemu okwogera ensonga ya fees gye twakasasula ku masomero nga n'ettaamu ebalesi ne bakuggwako tukusaba naye obeeko ne ky'ogyogerako eri amasomero gano agabadde gakafuna sente zaffe za school fees ate n'olangirira ntugyeyo abaana. Era asabye abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo beenyigire mu kunga abantu bettanira enteekateeka y'okubagema ekirwadde ki COVID-19 n'okukyetangira ennyo kubanga kifuukidde ddala namuzisa. Disitulikiti y'erya Ntonde ekomekereza enteekateeka ez'okubala ebisolo ebibadde enteekateeka eno ebadde egenda mu maaso. Okubala ebisolo mu disitulikiti y'erya Ntonde kwakulembeddwamu Suuna Luutu era agumizza abalunzi nti enteekateeka eno erubiriddwamu okumanyisa gavumenti omuwendo omutuufu ogw'ebisolo ogiyamba okukola enteekateeka ennungi. Suuna asabye abalunzi bongere okubakwasizaako mu nteekateeka y'okulwanyisa abatunda eddagala effu kubanga lino lireetedde obulunzi okuddira ddala emabega n'abalunzi ne bafiirwa ebisolo byabwe. Tubala ebisolo ebyenjawulo omuli ente, embuzi, enkoko, kapa, mbwa, bomyu, buli ekintu ekirundibwa ewaka nga twagala ddala okumanya omuwendo aba bwe guyimiridde kitusobozese okuba nga tukola enteekateeka ennungamu nga twesigamye ku bwino ate n'abantu okuba nga tukola ebiteeso n'okubatuusaako obuweereza obwesigika. Buli twogera mu kiseera kino tumaliriza okubala ebisolo ebyo mu magombolola gaffe gonna 6 ne Tawuni Council. Twafunyemu okusomooza kwabadde kutono kuba abalunzi baffe abamu babadde balinamu okutya olw'obulwadde obwakalusu obulimu n'okuba nti engendo oba oliawo faamu ezimu zabadde mpanvu naye okutwaliza wamu yagamba nti okubala kwatambudde bulungi erya Ntonde District. President Yoweri Museveni tibuhabulwa yeeweza okufaafagana n'abamenyi b'amateeka baagambye nti beeyambisizza enkola ey'okutiisatiisa abantu neyeewera nti tewali wayinza kuggyako gavumenti ye ng'akozesa eryanyi ly'emmundu. Ate minisitule ebyobulamu erabudde abazadde abazzizza abaana eka okuva ku masomero basooke babakebeza ekirwadde ki COVID-19 kireme kusaasaana nnyo. Poliisi ekabala ekutta abantu 23 ne pikipiki za bodaboda esukka 30 olw'okumenya ebiragiro ebyokwerinda ekirwadde ki COVID-19. Ge mawulire essaawa zino twagala nnyo ku y'obujjajja oyongera okuwuliriza.